And the Uganda anthem. Then we shall have Wanda Tracy for a prayer. Let's stand properly for the anthem. Oh, Uganda, my God, Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimie, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uganda Nakanyonyi bwebalya okwetu Lorensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava as secondary school always on the rise, and His mercies are new every morning. His grace is sufficient every day. All right. Thank you. I want to invite Wit to lead. Okay, empathy. Today, let me talk about empathy. Empathy is the ability to feel someone else's grief. Omuntu wabanga afuna obuzibu nga gwe tobuliiko naye nga osobola okufuna okuwulira obuzibu bw'alimu. That is what we call empathy. Buli muntu yenna gwe mwalaba yajja wano bayambako. They had empathy. Munfuna. I'm a leader. I'm not a politician, but I'm doing politics because I want to be an MP of this area. Njagala lero babuulira nti bwe singa mulaba ng'omuntu yenna nga ayina kye bayita empathy in one of the qualities of in him or her, mumulondanga buki? Omuntu yenna asobola okulumirirwa muntu munne nga ye talimu obwo buzibu. Mumpulira? Njala mi breaking mu Luganda buli omu asobola okikola ki? Okitegeera. Empathy is an ability for someone to feel another one is grief. Omuntu wabanga afuna obuzibu ng'osobola omufiiringako. Nze nali Kampala when I had the news. I had to drive. Era abantu abandi abanga nvuga emmotoka speed nga bagamba oba omusajja alagawa. But I had to make sure that you guys are fine. Naye nsobola okukibabuulira nti wano okusomera lino omuntu abadde amanyi ali atya? Mwami Musokooli yekka yabadde amanyi. Abatulaba twebaza Katonda nti essomero likomyewo mu mbeera ennungi. Kubanga ekizibu kino bwe kyagwawo abaana badde twabagamba baddeyo
nga bwe tutwala aba boarding mu malwaliro era oluvannyuma abaana bonna baawona ne bakomawo ku ssomero and babadde bakyatiddemu okudda naye kati namba yeeyongedde olwaku Mande abaana bali 4 byokka olwakutaano lwakubiri ne beeyongerako katono naye as for now 2029 so far tuli twakaresivinga abaana 8 wetwogerera abaana badde bano bwe baafuna ekyekango kino batyamu ate unfortunately ate si be baalwala ate abataalwala be batidde nnyo okukola okudda naye ekyo kya bulijjo kubanga balowooza tetunatandika bo abaana baffe kasa bafuna chance okubeerako waka bagala kusigala waka leero tubakubiriza omulanga nti kimwanguwe mukomewo kubanga tulina wiiki eno yokka wiiki eri tugenda kutandika ebibuuzo. Whatever we're doing right now is in good heart. N'okulaba nga tuyambako ku bantu. So today we brought 1 million shillings. Yeah, I'll come with 1 million shillings that we want to present to the school. I don't know if it's going to be used to cover some of the medical bills. I don't know if it's going to be. Mr. Musoko was telling me about the security. Headmaster has told me about food. So my role is to bring the 1 million shillings that I brought today. Kati okugabanya n'okulaba kiti wawasinga which one needs more attention first. That is all up to the school. So olwaleero njagadde mbayambeko bami mutima. Siri mugagga, but this is what I can do for you. Thank you so much. Abamu tulina mu kaseera